waliwo wewaddeko ku budde okulowooza okumuvubuka oyo ekituufu kye yali akola. Namunoonyerezaako omwana oyo. I think yemu ku vidiyo ekyasinze okubeera beera endowooza oyo omwana ayinza okuba ng'amuddira pasita Bugingo y'amuddiira. Mukola ki? Mukukaaba? Mu sawundi ezikozeseddwa. Mu sawundi ezikozeseddwa ne vidiyo. Naye nze kansesa mulwenkalaba nange ne kangansese. So kale omukulu oyo nno gwe mulaba ekyamazima buli omu ekibubuuza nti kiki ekiyinza okukaabya omuntu ate n'atasirika n'agattira mu bugattizi ate n'akola n'aseka. Kaakati okusinziira ku bigenda mu maaso omukulu bamuyita Albert Ofuso Nketiya. Oba ontegeera kaana kegganaako era nga tumayino kaawano. Kaakati nomunnange Albert Ofuso Nketiya okuva mu ggwanga erya Ghana kigambibwa nti nno yali asaba nnyina yaamu yali amusaba Juni kyokka mama nga taliyina nakwata n'amusimba oba nguyite batya plantain mu Luganda gundi gonja kaakati gonja kati mukumuwa gonja mwana n'akaaba. Kati ate mu kaseera ng'ayagala okukaaba ate mata jjajjaawe n'akola ki n'amuyimbira akayimba akamusesa kati n'asobera wakati kiki ekituufu ky'alina okukola akaabire ono amuwadde gonja ekifo gw'atayagala oba asekera akayimba. Nekanga byonna bigase kati ndabako akavidiyo bakakutula mangu nawe kaggwera olaba nga yali ate ava mu kuseka ddeyo akaabe. So oyo nno ye mukulu so obanga akavidiyo badde okakozesa ke kaseera otegeere lwaki kaawe but I think it was an incredible video. Kale kaakati enamba zaffe ku screen okwo kweziri osobola kubanga tukwira ku kusimu n'otubuulira amawulire ki agafa side ze yewamu.